bw'ensiri tuzze tugaba obutimba bw'ensiri oluvannyuma lwa myaka 3 era okugaba obutimba bw'ensiri kwesigamiziddwa mu kaweefube waffe gwe tukola era gwe tuliko okusobola okulaba nti tugobera ddala omusujja gw'ensiri mu Uganda. Twakoze ebbago eritulambika engeri ki gye tusobola era gye tugenda okugobamu omusujja gw'ensiri omwaka gwa 2023 ogunaatuukira. Tulina obunafu wano mu ggwanga kubanga abantu baffe bangi abamu tebamanyi bulungi kwewala musujja guno, abamu bakyagunyooma ate nga gukyattira ddala abantu baffe bangi. Obutimba bw'ensiri buno bukola omulimu omunene okuziyiza ensiri obutatuluma, naye ate era omuntu singa bwakozesezza bulungi akatimba k'ensiri, obutimba bw'ensiri tukirabye okusinziira mu kunoonyeza kwaffe nti busobola okukendereza ddala okutambula kw'ensiri zino, ensiri ezitambuza omusujja n'ebitundu 5 ku buli 100. Gye twogeraho kati omwezi guno ogwokuna nga tugenda kugaba obutimba obuwera ddala obukadde 4 n'emitwalo 80 era nga tugenda kutambula mu disitulikiti 32 okwetooloola eggwanga. Tujja kubeerayo ne weevu ey'okusatu nga weevu eno tujja gikola mu mwezi ogwokutaano nga tujja kuteeka essira mu disitulikiti eziri mu West Nile, mu bitundu bya Nkole ne mu bitundu bya Bunyolo. Tujja kubeera ne weevu ey'okuna nga weevu eno ey'okuna ejja kukolebwa wano mu Buganda nga Wakiso ne Kampala tozitaddeeko. Wakiso ne Kampala zijja okusembayo. Weevu eno ey'okuna ejja kubeerawo mu mwezi ogw'omusanvu ate weevu ey'okutaano ejja kubeera mu Kampala ne Wakiso. Obusinga obungi obw'okugaba bugenda kukola bannaffe abali mu disitulikiti ez'enjawulo zitwogeddeko nga bakolaganya wamu n'abakulembeze ku byalo n'abasawo baffe ab'oku byalo. Twagala okubasaba ng'ekitongole ky'ebyobulamu nti mufube okulaba nti abantu bammwe bonna abali mu maka gammwe be mubeera nabo bawandiikibwa bassentebe b'ebyalo ate n'abasawo baffe ab'oku byalo tuyita ba VHTs okusobola okumanya omuwendo gw'abantu oguli mu maka gammwe kibasobozesa okumanya butimba bumeka bwe mugenda okufuna.